You're welcome to another edition of Beyond the Newsroom. Njagala okubira nga mbebaza nnyo. By the way bana naku zino banyiivu omwana yaŋŋambye gwe fala lekera okweyogeza eyo accent ffe byo tetwagala kutumanyira. Omwana nangoba ku luzungu bwati. Neŋŋamba enseeno kibi wano weetuuse abawagizi bwe baba bakamaabo so bwe bagamba nti ABCD ngalawokkiriza waliwo yaŋŋamba okkiriza naye nga obagatta wali yaŋŋamba toddamu n'otuleetera eryo erisajja eryo ery'enviiri ly'obote neŋŋamba yiyo omusajja wange bamwagaza wagira bo bamanyi nti nno channel twava wala nayo tebamanyi wajja tofuna oba balowooza omanyi ffe we have invested a lot kakati some people don't get it balabanga ffe aba benefiting ennyo ekiyitiridde but it's not because of that we have invested a lot and because of our investments gwe tosobola kujjukira muntu yakugamba nga channel yo erina abantu 2 n'akugamba nti bw'oba tompa ssente sikola tosobola omujjukira era ogamba n'omusajja yampisa bubi mumanyi waliyo yasaba 5 ne kati buli we mulaba exactly naye kati essaawa eno ayinza okwegomba okujja wano ate n'omugamba nti nange sina budde oba n'omugamba nawe mpaayo 5 okyegedde bulungi nnyo so our investment ffe ng'abantu twaleera ebiboozi byoggwe our investment ng'abantu abantu abamu bamanyi okwerabira ne beebaka naye investment yaffe ffe gye tukoze ebadde mu human resource nti nze we have invested nze nkoleddeko emyaka nga 10 nga nkolera bwereere naye nga nkolera ekintu eki experience era nze nina experience mu bintu biki bingi si lwakubanga nti tekyali mu mutima oba mutima gutya si nti oba nali mugagga nnyo mbu nali seetaka ssente naye waliwo otuuka nga olaba ssente ziyinza okulemesa okufuna ekyo kyolina okukola ki okubaako wootuuka okay mbandiza nate ndina omukulu wa bote nzeddeni abatuusaako ensonga azisa amasonga ku Beyond the Newsroom omanyi kirungi okubeera omusiimu eri abo bonna most especially abalabi baffe abalungi abonna abeewayo ne balaba videos zaffe ate ne basubscribinga omwezi guno tucelebratinga basubscribers 5,000 mu mwaka gumu nga tuweereza bannayuganda ekintu ekyo nno kyanjawulo era olwawo ekisanga bangi batobye n'ezi YouTube zino okuweza abantu 2,000 nga atutte emyaka ng'ena naye mu mwaka gumu tuwezeza basubscribers 5,000 awo nno we tugambira nti mutukoze obulungi obutenkanika akati era nensaba video eno ogimpere like ate era nawe atulaba nga gwe munweni gw'ogusoose osubscribinge ku mukutu guno ebinyuma ate oba oliawo ebirimu n'okuyiga wojogenda maaso n'okuba nga ate obisanga oboto tutukidde olwaleero nga nabaali mu kibiina kya National Unity Platform ng'embeera eyongera okusajjuka buli lunaku olukya Latif Ssebagala Alhaj ne chairman Nyanzi beegudde mu malaka ng'onaagamba Nyanzi lekerawo okweyingiza mu bintu by'ekibiina okubeera nga gw'osalawo ani afuna kaadi nani atakola ki atagifuna ne twebuuza bino ebintu byatuukawo ddi nga ne National Unity Platform eyina sale owaayo Nyanzi watuuse alabika afuuse sale wa NUP mu kibiina kya National Resistance Movement NRM President Museveni ku lwadi wakutaano yali agenda maaso n'okuba nga agenda for nominations abavubuka bangi ne bamuwerekerako ngera bwe kiri nti be baasinga n'okufuna abakulembeze abangi aba NRM abavubuka ku mitendera gy'abavubuka mu kulonda okuwedde twalaba namungi w'abavubuka ne kirabika nga abaana bali mu ssaati za yero banyagulula abantu mwe mwali ne yali Assistant Inspector General of Police omukyala bamitani Akulo something like is it Akulo ne mutabani we yakubwa by the way ku lunaku olwo ne babbibwa olunaku lwajjo bakwatiddwa ne baleetebwako mu kooti abavubuka abo n'ekyo ennaku abamu ku bo nga bagamba baatuwa omutwalo gumu ogwa ssente kaakati mutukutte siffe abaakubya abantu siffe twakoze bino omulala nti omwana bamugje waka bannange n'abakyala eyanona abaana ne babawa emutwalo n'agenda nga bw'omanya ebbula ly'ensimbi ery'ennaku zino naye omwana bamusibye bannaye embeera eno ng'avumirira
oba oliawo embeera bwetyo anyway ne bisigala awo nga biri mu masekkati naye NRM ne bwoba oli muwagizi w'ekibiina tokkirizibwa kukola fujjo kuba oba munnansi munnauganda ye abaffe bo bawagizi b'NRM teri alina bujulizi bwankalakkalira bulaga nti bali babadde bannakibiina kya NRM bayinza okwambala emijoozi egya yero oba oliawo okuvumaganya ekibiina so Obote nga bw'oli omutunuulizi w'ensonga atali wakungulwa buli ow'omunda nsuubira nga tugenda beera nga tumenyaamenya mu nsonga zino naye tutandikire ku nsonga ya Alhaji Latif Ssebagala vidiyo eyo owagirabye bulungi Latif nga yeemulugunya namulabye nga yeemulugunya era Latif Ssebagala basajja bannanfuusi nnyo waliwo kye tuyita obunnanfuusi nti Latif Ssebagala bakuba ebibiina bye baalimu tteke ne bayingira National Unity Platform naye engeri gye bayingira National Unity Platform bagiyingirira ku peesi mbi bagiyingirira mu mbeera ya kugifunamu tebagiyingiramu kugiyamba kukula kuvumbavumba kubanga bw'obanga olina kyokola nga oyagala kubaako engeri gyoki bw'oyingira mu kintu ng'omutima gwo gugenze kukifunamu nga togenze kukigattako kati bagundi be bati bayingira ebibiina ebyo bangi nnyo babiyingira era ne bibaleetera ebizibu bingi nnyo walabako muganda waffe ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga yabeera mu kibiina n'awafuna n'obukulu mu kibiina obw'amaanyi ennyo era n'akibeeramu naye kyamaliriza kimutomedde kubanga engeri gye bakiyingiramu baagala kubaako engeri gye bakifunamu naye ate ne batalowooza nnyo ku ngeri yakizimbamu kubanga ffe twavangayo nga tubagamba nti ekibiina kino mukikuliza ku mutindo omufu ogwa Kristo Yesu amiina okyegedde the Father, the Son and the Holy Spirit kugamba in the name of the Father and kati ng'ebyo bye mulimu nga Bobi Wine mumufudde Yesu Kristo ontegedde bulungi nnyo nga taweebwa magezi tawabulwa talowoozebwako tagambwako kyayogedde kibeera fayino kyayogedde lifuuka teeka ebintu ebifaanana bwe bityo era ffe bwe twavangayo ne tulya ssente nnyingi nnyo okuva mu gavumenti eno ontegedde walya ssente okuva mu gavumenti nalya ssente empitirivu nnyo okuva mu NRM nga zimpeebwa mu ngeri gye saategeera nange saategeera bazimpanga batya naye nalabirangawo nga nina ssente empitirivu ate oyinza otya okugamba nti walina ssente nga totegedde engeri gyozi anti kati ng'abaana bagamba nti ffe bwe twavangayo ne tugamba nti bannaye ekibiina ekyo mukitambuzza bubi mukitambuzza ng'abatambuza Bobi Wine ono alina okutereeza engeri ekibiina gye kitambulamu nupu mugitambuza nga gundi teringa political party eringa bwakabaka eringa nga nupu mugifudde eringa ddiini nti tugenda kubeerawo nga tusinza gundi kugamba eringa ddiini gundi ye Yesu Kristo bw'oba toyise mu nyanzi tosobola kutuuka ku Yesu kakati awo obuzibu ne butandika okujja tosobola kutuuka ku Katonda kubanga Katonda Bayibuli etugamba nti totuuke toyina sosa tuuka mu maaso ga kitange nga toyise mu nze kakati nga nyanzi afuuse Yesu Kristo ontegedde bulungi nnyo owa nuupu ng'era bw'ogambe nti ng'afuuse nga talina position yonna erabika nga bwe tulaba Jerusalem talina position yonna naye ng'amaanyi gaalina mayitirivu and this was and wano ffe wetwaviirangayo because nze manyi bulungi nnyo nti amaanyi ga political party engeri gyetambulamu kabaka bonera akalaga how you can run the country senga muba mugifunye kati nze nalina obweraliikirivu nti eggwanga lino senga ligwa mu mikono gya nuupu bagenda girwaninga bwe bati nga Bobi Wine ye kabaka nga omuntu yenna yena bw'avaayo n'ayogerawo nga beyita ba National Unity Platform. National kitegeeza ki? Gwanga lyonna. Unity kitegeeza ki? Platform kitegeeza ki? Omuntu wasobola okwogerera. Omwaganya naye nga waliwo gwe bakkiriza. Ontegedde ffe bwe twayogerangako nga bagamba oyalidde naye twababuuzanga bibuuzo bye mutasobola kuddamu. Kakati Latif Ssebagala byali mukaaba akaabisa kajanja, those are crocodile tears. Ekintu kino bakyezimbira bo bennyini okukifuula bwe kiti. Senga baali bayingira mu kibiina ekyo nga bazze kukiyambako nga tebazze kufuna cards na kufuna bifo, bandibadde bategeera mangu nti kubanga zino components z'olaba zaaliwo n'omulundi guli naye lwakuba zaali ku bantu balala si bo. Ontegedde bulungi nnyo. Abaana baavayo ne bakaayana ne bakaaba. Tulina abantu bangi abeesimbawo ekiseera ekyo
ontegere bunyo ne babasaba ssente ne zibabula ne kadi ne bazikwasa abantu abalala ne bakola protest vote yaabwe eya tiki nga wonna wokoze ki wosanza ambuleera. And it happened. When it happened, twamaliriza akalulu ak'ekikulu ekyo katuleetedde ebiryarya bingi nnyo okusinga abakulembeze. Abakulembeze bangi baava mu bifo byabwe baalimu ne babaseeseetula ne babazza ebbali ne bateekawo ebiryarya bye baayita bammemba ba paalamenti. Olwaleero simanyi oba kye twayogera nga kyabanga nga kikyamu. Akalulu kemwatiikinga ambuleera, wolaba ambuleera tiikinga ng'oli atiikinga n'omuntu nga tamumanyi namumanyi naye nga jasi alaba ekigambo ambuleera. Olwaleero, are you happy with the parliament you have? That is the question. Mbuuzi oli ali eri kuba gwe ekiyinza okulema okuddamu. Ontegedde naye nkugambe gwe ali eyo, are you happy with your member of parliament? Think about it, nti kiki kyasase mu society yo, kiki kyakuyambye oba kikyayambye eggwanga at a general nankani. Olwaleero bw'otunira parliament erimu bamemba ba parliament nga 10 obaaga aboogera both in NRM and DP. Netulina abantu 5 mu bashegeera. That is just 10% of the parliament. Kitegeeza aje tujeko nopunga party ne wabula party zizonna 80% ku babaka ba parliament be baleeta bireria. Ati kyenkugamba kati kiva ku ki entambula y'ebibiina embi ontegedde, because sigamba nti nno ebibiina ebirala byo biri bulungi. Ne bwolaba NRM yennyini nze nabagamba nti bwe tuba tuzimba ekibiina oba nga tuzimba ebibiina bino kyovola nti ze sikiririza mu bibiina as a person. Okiririza mu kulembeze ngomo, nzikiriza mu kulembeze ate nzikiririza mu individuals nti personal responsibility and what and accountability. Nti nze sikiririza mu bibiina lwaki tewali kibiina kyekyali kituwadde as a country. Gwe mbulira ekibiina kimu ekyali kireesa omukulembe eyo kuba ne Museveni yennyini gwe mwekitinkiza naye teyava mu kibiina. NRM agikoze ekibiina kitongole kirya ssente. yava mu NRA. Yava mu NRA gaali maanyi g'abantu kye tuyita kiri people power. Amaanyi g'abantu ge galeeta Museveni, era amaanyi g'abantu abamu balowooza nti amaanyi g'abantu gali mu bino byammwe bimulimu. Amaanyi g'abantu ge gwennyini agaleeta Museveni kubanga abantu baayingiranga mu bibira ne basuula lumonde ne bamuteeka awo ne basirika nti Museveni ajja akole ki, sirikale bajje bamutwale. Ontegedde bulungi nnyo. Omuntu yayimiriranga bwati ku luguudo n'alaba amagye nga gagenze n'aga gavumenti agobote, abayeekera ne bajja ba Museveni ne babuuza abasajja balazeewa nti bakutte wano. Bali bwe bajja ne babuuza nti bano balazeewa gamba nti sinnabalabako. Oyinza okusinga amaanyi ago. Kati ago ge gali amaanyi g'abantu nti abantu bakola okusalawo ku gavumenti kije baagala era ne bagireeta. Abantu tebyali bibiina bya bufuzi, tebyali kiso kichengezaako okulaga nti bino n'ebibiina bya bufuzi bya njagala kulya. Era kati ekikaabya gundi Latif kadi kubanga ayagala kulya. Latif ono y'omu ku baali bavuganya ku kadi ya Kawempa ne Segirinya by the way. Yes. Era nga abayita ab'ebitiibwa ba intellectual nga baagala mbu wakadi Latif. Wuliriza. Ekadi yali ya Latif, bali bagiwadde Latifu. Ekadi okuvaayo okgenda mu mikono gya Segirinya lwali luki? Lwali lutalo. No, teyalina Latif actually. Yali who? Somebody. I beg to be corrected. But kyoba omanya nti kadi yali yampaka nnyo okugijja mu mikono gy'omuntu eyagirina eddewaani ewa Segirinya. Naye aba Latifu baaliwo. Muntegedde bulungi nnyo. Ba Latifu abo bolaba baaliwo okuluŋŋamya ekyo, but they did not do anything kubanga essaawa eyo bali favored. Kininganga bonoolaba omwana ng'olina ekizibu ng'oli ewaka ewuwo n'okwata omwana oyo omwana n'ajja n'agamba n'omugamba nti landlord bw'ajja mugambe tisiriiwo. Ontegedde? Era omwana na successfully n'akikola. Naye omwana olwajja n'akulimba kijja kuluma owulira obulumi obusooka obusembayo. Kikyengezaako okulaga nti bano baatunuuliranga koyini kubanga yali ku sayidi yaabwe. Kati saawa eno koyini ekyuse batabuse so bakabisa those are crocodile tears. Nina ekibuuzo. Alhaji Latif abaddeko mu parliament for over 20 years. Yes. I mean 10 years. Omuntu asavinzeko ebisanja bibiri mu parliament akyanoonya akyate kati ku bwa meeya. Anti buliriza politics mwamufuula business. Teriyo business mu Uganda olwaleero efunanga politics. That's why
kakati olwokuba nti teri business mu Uganda olwaleero efunanga politics buli muntu ayagala kifuna ontegedde bulungi nnyo kyova olaba nti buli muntu kumpi agenda kwesimbawo kati nkubuulira mazima olwaleero bw'otunuulira ekiri ku Nuupu awo buli muntu yeesimbyewo n'ababadde mu offices za Nuupu nga bw'onogamba nti ono abadde sekuritale ku kino ono abadde gundi mumyuka wa president ku kino bonna beesimbyewo ontegedde naye kati gwe mbuulira omuntu abadde sekuritale wa president Kyagulanyi watuukira okwesimbawo kabonero akalaga nti naye alina okukkiriza nti Museveni nti gundi we nti president we tasobola kuyitamu naye agamba kanfune ekifo waakiri we naaliira kuba badde alaba banne nga bakola ki nga balya kyova olaba nti sekuritale jeno w'ekibiina ekiramba ayagala kwesimbawo ontegedde bulungi nnyo naye ayagala positioni otegedde buli muntu yenna yenna kati eya Nuupu ojja kgenda okukeera ku makya oba balina ebyenjawulo bye babala bye tutalaba anti bye babala biri very obvious babala ssente kati gwe oyinza okuddaawo n'oyagala okiyita obulala kye babala kiri ekintu eki babala majja totulakawo n'okubyamu akafaananyi n'ogamba oba balina ebirala bye babala watya nga tugeze Bobi Wine ng'ayiseemu tolaba Lubongo yange yaba agenda obeera prime minister amangu ago ate kati kyenkugamba kiri bwe kiti kati anaabeera prime minister nga bamulonze ku bwa road mayor you get my point kubwaka MP Kampala atanabeera prime minister ate nga lwaki tabeera nabbanja si MP weka ku ati kyenkugamba kyekyo nti kakati that's the point nti wano baba bamaze okukulagabo nti bagasse kintu kyabwe anyway that's not the discussion the discussion should be nti lwaki omusajja oyo kati ali mu kaaba maziga lwaki Latifu akaaba ekikaabya Latifu yagayaala okumanya gyali okufuna okutegeera first of all kiki kyeyayingiramu n'obutuufu bwakyo kubanga Boba Latifu bayingirayo nga bamanyi bagenda kufuna bufunyi naye remember buli lwofuna oteeka okufiirwa kakati essaawa ya Latifu okufiirwa yeeno ontegedde bulungi nnyo kakati ekintu kye bagendamu tebategeera boba no bwe basupporting embeera eyo okubeera ogokimanyi kino basupporting embeera yo okugamba nti Bobi Wine tagambwako tasobya Bobi Wine tasobya byebyo bigambo bye bayogeranga kati ebyo bigambo bye bayogeranga byebireetedde ekibiina okufaanana nga bwe kifaanana kati Bobi Wine kubanga gwe kyoba omanya gundi represents Bobi Wine nyanzi represents Bobi Wine gwe omuntu yekka atategeera yayinza olowooza nti nno nyanzi akola ebintu ebyo ku lulwe nga ye nyanzi ali represented by representing Bobi Wine nti nyanzi ye mubi yanya mulumbe ontegedde bulungi nnyo ye mubi otegedde bulungi nnyo nti bino byonna byonna nga bigenda mu maaso tolowooza nti nno abikola mbu nyanzi abirimu yekka otegedde bulungi nnyo kati ye oli Bobi Wine ali wali abalira wano ati if you remember fabamanyi ebintu bino abadde bajja babigoberera tubadde nga tukiraba ontegedde bulungi nnyo nti ye adda wali n'agamba nandirowoozezza no bwe nti kino kye twandikoze okategedde bulungi so awo we tuli nti tuganye okukkiriza amazima omanyi obulimba bubi nnyo buli lwolimba n'otuuka ku level naawe wennyini gwe wennyini n'otandika okwerimba otegedde obuzibu bamaze okukola ki okujja kati bo bano Balatifu beerimba nti basobola okukozesera Nuupu as a tool okufuna bye baagala ne batamanya nti ne Nuupu yo yennyini ate naye esobola okubakozesa okufuna kyeyagala otegedde bulungi nnyo nti koyini bagitunulira sayidi emu naye ate koyini erina sayidi ezi biri nti olumu oyinza ogikasuka nekomawo negundi olala n'ogikasuka nekomawo naki kati ku luno yakomeewo bulala kati ate oyomba ki twakibagamba twakibalabula ffe bwe twakibalabula mwe ne mugamba nti Museveni atuwa ssente kakati essaawa eno ye Latifu ani amuwadde ssente okwogera ebyo byayogera waliwo yamusasudde Museveni yamusasudde Latifu Bachaka chengezaako okugamba nti now this is where politics has gone so wild nti tuganya okukkiriza that truth politics si buli politician nti asobola obeera omukulembeze kubanga politics wanjawulo nnyo ne leadership ontegedde newankubadde politics ke kasengejja ka leaders kaba leaders
kakati abantu abamu balowooza nti bwe baba basobola ozannyo n'ebyobufuzi ne mu leadership balina okubeerayo direct. Waliwo bapolitician abamu nga bakoba ku politics waabwe muzannya nga babayita ba king makers. Ontegedde nga bo si be bamaliriza wali omuzannyo. Ontegedde bulungi nnyo. Defender si yateeba naye ate yagaana goolo okunywe wammwe. Temu ne guba mulimu gwa Muteeba. Ne guba mulimu gwa Muteeba. Era celebrate bwe muba mugikola mwenna. So kati bano baagana okuzannya omuzannyo gw'ekikulu ekyo. Ne bazannya omuzannyo nga baguze reefu bakoze eki nga bo balowooza nti bage kati ekisooka bagenda ne bakola blackmail ey'ekika ekyawaggulu nga ffenna ababuuza ebibuuzo bye batasobola kuddamu baga walya gwe walya. Ontegedde kubanga obabuuzizza ekibuuzo kye batasobola kuddamu. Ontegedde bulungi nnyo ne bagamba gwe walya kakati gwe n'odiiringa ne kyewannalya naye lwakuba nti kati ffe abamu we are very scientific. Sikugamba kintu kitaliko science. Nkubuulidde nkugambye ekikula mangu kikola ki? Kifa mangu. Ontegedde bulungi nnyo. Tetusobola kubeera na kibiina kya byabufuzi ng'akikulembera tagambwako. Kyova olaba nti Museveni awangaalidde mu Uganda muno lwaki tumugambako nti ffe tumugamba nti owaayi nedda ogenze mu sipiidi naye tekitegeeza nti aba musiru. Tekitegeeza nti aba musiru. Kyova olaba abaani badivaiza ku mitendera egy'enjawulo n'abaayo ne badivaiza nga bafuulufiga n'abeerayo ne basala bajja okwogerera mu kasirise weebale nnyo n'abaayo ne babukenya n'abaayo ne baprofesa nga oli profesa. Kati ekyo kyonna kikulaga ki? Kikulaga nti obukulembeze is a bigger thing. It's bigger than just okugamba obugambi kubanga teriyo muntu naturally or scientifically teri muntu gwenza gamba nti ono omuntu yetasobya ebyo byayitangawo wabiwuliranga bwe ntasobya netulagamba kino ekintu kyemukoze kino ekyokugamba. Nina ekintu kyendaba Obote oba okujja kwa intaneti kuno kulina ebintu bingi byekuleetedde okubanga social media byexposinga byetubadde nga tetulaba. Intaneti teyakajja gwe kyolina okutegeera gamba abantu abasiru okujja ku internet kuba internet nze okuva nga ndi muto nze by the way internet natandika ogiraba nze nina emyaka 35. Ontegedde bulungi nnyo. Mpeze emyaka 35 mu July 20 ennaku zomeza 25 naye nkubuulira mazima nze okuva lwe nabeera omulamu internet ebaddewo. Waggulawo mwaka ki Facebook account? Simanyi ndowooza 2000 oba nga 80. 2008 yali yakajja because before twalina kye bayita nga messenger. Eyo messenger gy'olaba teyali messenger gundi egigula buguzi Facebook ogigatta mu yo but messenger was there before Facebook. So kati revolution mu technology ono jegenze yeyongera nti abasiru beyongedde bangi ne bajja bangi ku internet kuno ekyo kimu naye ekyo si kyekikulu. Ekikulu ne kibeera President Museveni yajja n'aleeta exposing abantu to a lot of knowledge. Omanyi nedda gwe kyolina okutegeera nti abantu bangi baali tebamanyi bigenda mu maaso. Ontegedde abantu bangi baali tebamanyi bigenda mu maaso ne ku lediyo okwo kwabangako enkyakaali ku lediyo okwo kwolaba kwabangako enkyakaali nga y'amaanyi nnyo era ng'esobola okukozinga anything. Naye kyolina okutegeera nti ffe tulina ekizibu wano. Museveni agenda na exposing abantu ku bintu bingi ate n'abajjako kye tuyita political education n'abajjako kye bayita political education n'abajjako civic education. Ebyo bintu bibiri byayonoona society bitya byatujjako okumanya. Abantu bangi tebalowooza beyond their nose and mouth. Bangi nnyo tebalowooza beyond their nose and mouth. Abantu bangi tebalowoleza mu mitwe balowooza mu mbuto na mu nsawo. Ontegedde abatono nnyo ne balowoolezaako na wano mu bitundu byabwe by'ekyama. Ontegedde bulungi nnyo nti ye abalowooza omanyi okubolowoleza mu mutwe kitegeeza olowooza beyond. Abantu balina eriiso eryokusatu ntera oddyogerako lino eryawano bwongo lino si bwongo obwongo bulala naye wano waliwo era abahindu bo basiigawo n'akantu kategeeza seniority. Abahindu bakalina wano mu face wano kaba kategeeza seniority nti waliwo ebintu waliwo kye bayita reading in between lines. Waliwo ebintu ebirabika ng'okozesa gano amaaso abiri n'obwongo n'okozesa na lino n'obiraba ng'abantu aba tebannabiraba.
ontegede bulungi nnyo kati Museveni bo bafuna omukisa babifuna kati kyokate bwe babifuna ne balemesa abalala bonna obikola ki okubifunako kati ate nze nabifunira ate ku bintu birala abajjajjaffe baani beki ne tubifunako ne Katonda natuyamba ne tubifunako kati there's a lot of waliwo amagezi mangi mu society amasiru amagezi amasiru amayitirivu ennyo mu society ng'ate masiru oli najja n'ayogera ekigambo n'omutunuulira n'omusaasira n'agamba protest vote nga ne bw'okimubuuza tasobola kukinnyonnyola nti ne pulezidenti waabwe yennyini tamanyi kinnyonnyola what is a protest vote anti nkubuulidde kubanga naye namuwulirako ng'akinnyonnyola nenzigwamu amaanyi nali manyi nti bano bakyogera nga bafuutu soja nti bambi bo tebasobola tebabitegeera sajja bagamba akaluuka kwekalakaasa ate akaluuka okwekalakaasa tosobola kwekalakaasiza okakole tekisoboka because omuntu eyeekala ali mu kwekalakaasa teyeetegereza katosobola kuuma kintu ontegedde bw'oba oli mu kwekalakaasa you cannot keep otegedde ebyo bibiri tebikwatagana ontegedde bulungi nnyo akalulu ng'oli mu kekalakaasizaamu because akalulu bakekalakaasizaamu batya akalulu bakekalakaasizaamu by voting people who are not supposed to be voted. That's how you vote akalulu era kekalulu kennyini muri mu kuba agenda ya musajja anti agenda y'omusajja teriiyo ya bulimba ng'era luli bwe twali batugamba luli muwandiike kuki ku ambuleera tugiwandiikako kiki kye twafuna mu ambuleera nga tugiwandiiseeko muleka mwawandiikako buwandiisi temwalonda anti kati kyengamba kati ate bondiddamu nongamba nti now these guys are just changing the same old wine into new wine bottles okyegedde bulungi nnyo oba eyo history wamusomako gwe they are changing baddidde omwenge omukadde bakyusiza ecupa nga mpya kati ne bakulowoozesa nti baleese omwenge omupya but it's the same wine that you used to take okyegedde bulungi nnyo kakati Bobi Wine ye yatulimbye bulimbi nti protest vote does not exist, it will not work, it is bullshit, it is going to waste a lot of our money and it is going to kill a lot of people. Nalabyeko n'abeNRM yabaddani video najijjemu wano nga naye agamba bannange kino kitugenda mu protest vote anti mujje kakati wuliriza obululu obusinga obungi buba protest olaba senga ojjukira akalulu ka Besigye in 2001 gwolaika wali okyali mwana muto 2021 yali protest vote yewedde emirimu yali protest gwagirabako mukama we voted in large numbers people voted if we genda ne ku internet kwebiri genda ononye numbers ezibadde zijja zironda that was the highest figure of okulonda andikati wano zize numbers zigenda zikendera bukendeza until today wano wetutuuse bana Uganda batuuse ku those are 20 years ago batuuse mu ssaawa boli awo eggwe essuubi mu kulonda nga bagamba nti ane bwe tulonda teri mpawo kikitakyuka olaba 20 byagana ne bigaana 20 anti kakati bwe tuba twagala okuggyako mu 7 tulina okukola ebintu bye tutakolangako byebiki ebyo ontegedde tetusobola kukola bintu bye twali twakoledda bitwakola bote biki bye mugenda okukola ebipya bye mutakolangako tetusobola bikola n'abantu bafala tebalina kye basobola kati anti mwe abatali bafala mwe mubadde musaana okutandikirako anti kati nze nabagamba okwagala eggwanga lyo tebakusasula anti nze ondaba wano kati goloza gonsasula mmeka okubeerawo mpaawo yadde 10 kyekyo lwaki nkugambe ndi wano ensonga eri wano kusomesa bavubuka n'abantu nti temwesiriwaza kuva ku mulamwa omukulu omulamwa omukulu is Uganda nze bwe nayingira nze nabeerako mu kye tuyita people power omanyi kye muyita people power nze nakirimu ontegedde bulungi nnyo bwe nakibeeramu ebbanga olunaku lwe nakivaamu lwe lunaku lwe bakwata ambuleera ne bagamba nti kati efuuse ki NUP nze sibeera mu bibiina kubanga nze nejjajja yes nze mbeera mu bantu nze ndi maanyi g'abantu kye bayita people power mu 7 jjajja wange bajjajja bange baali mu nsiko baalwana okuleeta mu 7 there was nothing like ekibiina kye baalwaniramu bo baali mu kulwanira Uganda ekyuke same applies today Obote wetutukidde wano olunaku olwaleero olunaku lwajjo waliwo abaana abatwaliddwa mu kooti nga baneeno nno okusinziira ku bulabi kigambibwa okuba imbu bawagizi b'NRM abakola effujjo olw'okuba baali bambadde essaati eza yero eza NRM abamu nga bambadde n'eza
red ziba introducing lastly baz unveiling awo bajja tinamyalo abaana bano ne bakuba abantu mwe bakubira n'omukyala yali Assistant Inspector General of Police bamuyita Akulo ne mutabani we ono nno yabamukubira ali eriku ewamwe ku UBC opposite UBC omukyalo oyo emmotoka ye ne bayingira ne babba bibabba n'essimu sabamu ko bavubuka bakwatiddwa era ne baleetebwa mu koti olunaku olw'eggulo. Families z'abaana bano abamu bagamba nti omwana bamutusaba agende maaso n'okubeera nga bawerekera omukulembeze. Baganda be muganda w'omu ku baana yavuddeyo jo mu kamera nga zera ku koti ng'akaaba amaziga mangi nnyo ng'agamba omwana ono n'abakyala yakola ki ye yamunona ewaka agamba bajje bawerekere muzeeyi nga bomanyi ewabeera muzeeyi wabeerawo okulya tukole ki tugende tuwerekere muzeeyi. Essaawa eno omwana bamunonye bamukutte bamututte oluvannyuma lw'ebyo ebyaliwo. First and foremost tusooke tunuulire mu kikolwa ekyakolebwa abantu bano then tulyoke tutunule kubanga omuntu okubeera memba w'ekibiina alina oba nga alina kaadi y'ekibiina ekyo ng'ali registered ku yo. Let's not go into details z'ekyo ne tutunuulire mu kikolwa ekyakolwa kyo kiraga ki era kyoleka ki then ekyo bwe tumala okubeera nga tukisa ku mabbali tulyoke tulabe ensonga zino ne mu kkooti gye byabadde. Mu Kampala waliwo kituyita Kampala mob. Tulinawo kyetuyita Kampala mob. Mob kitegeeza kugamba that mu Kampala mulimu abantu kugamba oba mu luzungu kiyite ntya. I call it Kampala mob. Kampala mob is very available mu Uganda. Nti mu Kampala omwo mulimu abantu abali ready for anything at any time. Bempita Kampala mob nze nti aba Kampala mob babeerawo okuwerekera anything anybody for any reason for whatever reason. Walaba nga abawerekeranga Sipapa, walaba abawerekeranga Besigye, walaba abawerekera gundi babayita bana abagagga baani ababeera mu Kampala abayiwayiwa ssente n'abantu abafaana bwe batyo. So tulinawo that mob ey'abantu abali available to be used for anything. Ontegedde ate abasinga obungi baki bavubuka. Kakati bo ogwabe gwa banazaako buki bunaza nti waliwo kino ne bajja ezo t-shirt okuzibawa oba bukisawo kyabwe ne bajjamu ne bambala ne batambula ne batandika okukola kyoyagala. So kakati ebibiina by'obufuzi bibakozesa nnyo kubanga abantu bali beera available era abo tebalonda boolaba era tebaba na kaadi kubanga tebabako na bibiina byankalakkalira nti nze ne mu kibiina gundi. Owa Nuupu bwajja nga baagala muwa vibe nga bamuwa. Waliwo n'ababoodabooda iwamu amafuta ga mutwalo kasi obamu ga mutwalo baga ebiri kisinziira bw'oyiwamu ag'ebiri balina bwe bakukomya bw'oyiwamu ag'esatu balina bwe bakola ki so kitegeeza ki we have a very big group of idlers. Otegedde abazungu babayita a group of bull balls or something like that. These guys are so many, they are very available. Goon. But yeah, very available, bali ready for movement. Kakati bino bye mugamba nti nno babadde beenaalemu se babadde beenaalemu babadde babakozeseza emirimu gy'enaalemu. Kakati mu bo bakola bwe bati abaana abo buli lwe babawo omulimu lwe bafuna chance nabo okukola emirimu egyabwe nga bo. Ontegedde bulungi nnyo. Kati bamuwa omulimu ne babagamba nti mugenda kubugiriza mukulembeze w'eggwanga agenda kujja Nakasero. Ontegedde munda mu bo mubeeramu obugaali bwabwe. Ontegedde bamanya nti bwe tugenda bwe tuti bwe twambuka tukomawo n'essimu 2 nti owulidde nti ye kati mwe mwambale kati badizigaizinga ne bakulowozesa nti bali ku kiri naye nga babako n'ekirala. Era buli wabeera abantu abangi ab'ekikulu ekyo gwe ne bwoba ogenze ku mukolo nga gwa Museveni tesobola kuvaawo nga tewaliwo babuddwa amasimu gaabwe wera 10 tekisoboka. Ne Kawempe wano ojjukire Kawempe kyabadde Kawempe mu gundi za Nalukoola lwennyini president we yali Kawempe
abayaye babba ontegedde bulungi nnyo nti bo omulimu abayaye tebatya security bo abayaye bano babeera bwe bati jjukira security eno giraba ekola bweti security ekolera ku orders baba ne orders ne bagamba nti tugenda ku kino security ayinza okubeera nga wano naye ng'akuuma wonzi ontegedde ne mubeera wano abantu nga 5 ng'oli ali wali akuumaani kitegeeza nti bw'abawo embeera yonna nze nnyinza okubulawo naye tekigaana bibadde birina kubaawo okitegeedde bulungi nnyo waba security ebiseera ebisinga babeera ku order era abo abantu abamu babadde bagamba n'okugamba nti bannaye n'abamagye babaddewo but they were not supposed to do that bandikoze eki abamagye tebabeera na tear gas babeera na mmundu kati akuba omuntu essasi ayinza okukuba omuntu essasi ate nayo ne basitoola endala so kati kye tulina okutegeera nti bano baana baffe bennyini be bakola ebintu bino byennyini gw'ojja kudda ku NRM si muntu NRM kibiina kya bufuzi ontegedde bulungi nnyo omuvubuka abeera mu katanga ow'ekawempe owegundi owawali waggulu egundi eno waggulu kuba abavuka abatera okubba bava esaidi ezo kalolere kawempe egundi neno waggulu namuwongolwa abavubuka abo bajja ne bakuba omuntu abo baana bammwe saagala obeera olowooze nti nno waliwo special people abavudde eri nga zi alien ne bagwa wansi ne bakola ekyo ne baddayo baana bammwe bamayumba gammwe kakati gwe njagala kutegeera kati wuliriza ebigambo bino okuzzaayo katono nnyo nkutereeze bulungi gwe ebyo biveeko oyo kasasiro omuve nako simanyi abe NRM simanyi abavubuka bazire bakola anti kati omanyi lwaki story kati kankugambe bwenti ebikolwa ebyo kimanyi bibadde nga bijja ng'abantu abo ababikola bali mu opposition ne babipininga ku kibiina ekimu oba abaifudisi be babikoze ne bagamba abaana abaifudisi bakoze abaana bannuku bakoze omuntu ategeera nga nze tomulyango ng'ayogera bw'atyo nze nakomplaininga dda ne mbagamba nti abantu abambala obukofiira bwa nuupu ne bagenda ne bavumaavuma abantu ne bawemula babakola ku lwabwe naye nga siri wa nuupu sina na interest mu nuupu saagala nakumumanya sikirina kyenkyetaaza naye nabagamba nti era ne ŋŋamba nuupu nti amagezi gembawa muveeyo mwegaana abantu abo mu public naye abantu bano bamala ovuma abantu ne babawemula ne bakola bekya nga bambadde obukofiira bammwe enkya ne tubalaba ku kitongole kyammwe wali ate nga mubaaniriza mubagambire ddala nti bannange fe we don't stand for that ekyo si kye twagala ekyo kye nali mbagamba era nabagambira ddala era nakati nkugamba nti bino ebigenda mu maaso mu ggwanga zino mpisa mbi society yayonooneka bano baana b'abantu abaana ababadde bakuba bannaabwe bakwenkana naye lwokuba nga gwe taata we yakukuza bulungi kyova olagga oli wano ontegedde bulungi nnyo bali abaana abamu babadde bakusinga n'obuto abalala bakusinga n'obukulu otegedde bulungi nnyo naye gwe oli wano bo babaddewa eri kitegeeza ki nti gwe taata we yakumalirako obudde ne maama wo oba kojja oba ani oba society gye wakuliramu yakumalirako obudde bali tewali yabamalirako ki budde so bino byonna ebigenda mu maaso obudde buno ebyo byaba abavubuka naki temubinenyeza gavumenti temubinenyeza muntu mubinenyeze mmwe kennyini waliwo yaŋŋamba nti gavumenti nze bw'oŋŋamba ekigambo n'oŋŋamba kati ng'oyo omukazi yabadde ku gundi ku kooti akaaba bannange n'abakyala yamukimye omwana ategeera bakukima batya ewaka ogenda obugirize President Museveni akuwa eki otegedde bulungi nnyo nti bino ebintu byokukola ebintu byekisirusiru bino ontegedde ebyo bye bakolakola ebyo naye oba tesokoleka okulaga mukulembeze wo omukwano kibi ddala nze simwagala omwagala naye wali onjagala yanjawulo wuliriza nabaddeyo zoboto okimenda kati ogw'omukwano natambuzako ebigere mayiro 4 ngende ndabe ku President Museveni yes 2 anti wuliriza kakati watambuza ebigere n'ogenda bwali ogenda wakolaki olina gwe wabbako essimu wabula nadduka kulaba president kakati bano babadde tebagenze kulaba president bo babadde bagenze kubba era babbye ontegedde bulungi nnyo so kitegeeza ki nti buli lwe tugenda kebe kyaki muyingira nga abamu bagenze kubbamu bakazi okimanyi nti waliwo abantu abamu abagamba
yes muyingira mu church kubuulira mazima oliga muyingira mu church muli mukusaba yala bakawala kalungi muli mukagayirira katonda yanoonya mukazi wakuwasa okyegedde agamba kakazi nenkajja wano okyegedde bulungi nnyo nti ebigendererwa ebitutwala mu bifo ebyenjawulo si byebimu tusobola okugenda ne mu bbaala ontegedde bulungi nnyo nga waliwo agenza okwetundira mu bbaala nga waliwo agenza okunywamu akiringemuuko ontegedde bulungi nnyo naye mwena ne mufuluma ebbaala ng'omu afunye siriimu omulala ng'asanyuse nnyo ali happy agenda waka ku refreshinga enkya agenda akeera akole now that's a question okusinzirako ekintu kiddayo kankugamba akantu gano akasemberayo ddala ekintu kisinzira ku personal responsibility and accountability abazadde mukoze omulimu gwammwe abasomesa mukoze omulimu gwammwe ba society leaders mukoze emirimu gyammwe police simanyi gundi mukoze society giteeke wadli obeesonyiwe obote babakuza no bagwe njogedde wala nnyo kale kantandikire kugwa okudda wansi ng'omwana wa kyalo nga muzeeyi mu kibi oba yonna saani owawali bwakusanga oyina kyokola galamira embooko ekole ki ekukwata essawa y'olwaleero omwana omukuba oluyi ne bakubuuza omanye omwana wange bw'asula no bakusa mu kkomera anti kakati kikirese embeera nkugambye nti wano tulina obuzibu President Museveni yagenda n'atuwa ekitono n'atujjako ekinene ontegedde yatuwa ekitono n'atujjako ekinene mwene mukuba otulo ffe bazadde baffe tebeebaka nze anti tudde abaana bange basamba tteke abange you don't play when you are doing something okuleka nga okoze nze nina abaana bange baana na bawala but we agree to disagree on issues era weetaaga emigere nga givaayo ontegedde bulungi because lwaki kubanga nze Museveni tasobola kulabirira maka gange ontegedde Museveni si yalabirire wake wange otegedde bulungi nnyo omwana wange bw'ayonooneka n'abeera nga tosobola because nze omwana wange si wa Museveni ne Museveni alina patience we yayonoona owuwe nze omwana tasobola kumukola ki naye naawe ne bw'otunulira ba patience bw'oba onoonya abaana b'empisa embi oyinza otwala yaba Museveni bw'oba onoonya abaana b'empisa embi mu Uganda oyinza okutwala omwana wa Museveni omubwati olina gwokakasa nti omwana oyo alina empisa embi eziyitiridde kubanga mwana wa Museveni nti ne bakuba oluyi tosobola muwabira mu omwana omulungi musumba peshe ati nkugamba nti kakati n'abaana be bonna tolinaayo mwana wa Museveni va ku bino byemulimbalimba naki tolinayo mwana bannamawulire ne bakola ki bannamawulire mwogera ebigambo bitakwata olinayo mwana wa Museveni alina empisa embi anyakula obusimu kakati gwe lwaki owanyakula akasimu deal with your problems muve mu byokuwoza musimanyi abavubuka ba NRM omulembe gwe tulimu gwa gavumenti yetuyambe stupid lwaki babadde badduka emisinde nga bagenda bawagira Museveni tebadduse na kaadi zaabwe z'NRM nga baziwanise bati mu bbanga kamalako kake bayambadde anyway obote nga tusiibula ndowooza mpozi nga walioko akasigaddewo tugenda ino okweyongera okubeera nga tukufuna ne munkuseere Julius kubanga nno kaweze nga twebuzeebuze nja kusanyuka nnyo ne mwebala emirimu gye mukola ku Viki Exclusive tukolera ddala nze omulimu gwange newaayo kusomesa Abannayuganda nkwagala nnyo abamu abakkiriza ne bakkiriza bagaana it's okay naye ekikulu kya byonna nti lino eggwanga lyaffe nze nkuyigirako naawe onjigirako okyegedde gwe oba obeera eyo ng'olina kyomanyi kubanga nze I respect people nti omuntu ali eri atulaba tusinga n'okutegeera waliwo kyomanyi nze kyesitamanyi mukama yatuyamba waliwo comment gwe commentinga abavuma well and good because you have a right to your decision making and whatever it is so kitegeeza nti tulina okutambulira wamu ng'eggwanga bwe tuba twagala okukyusa eggwanga lino tusobola tutegeere nze nsobola ki otegedde bulungi nnyo tulina okutandika okuwewa embalirira ata personal level otegedde bulungi nnyo gwe oba olemereddwa okulabirira omwana nga bwe nalabye omukazi yabadde akaabira ku kooti otegedde bulungi nnyo gwe ŋŋambo tyambo bazze ewaka ne bakima mutabani lwaki bakima wuwo yatalina byakkola era wuwo yatalina byakkola ne bakima owuwo muganda we gwe bakima ne batwala agende abugirize omukulu ng'agenda kima kadi oli kitaawo mumuleke bw'oba omwagala nnyo mulinde omulonde
Okay. Onchegedde naye so sikola eryo fujjo kubanga abantu bangi bajja kubeeri ate kankubuli abayaaye bo banoonya opportunity ontegedde omuyaaye bw'alaba group eriwo abantu awo ye waayingira bwe yeesogga bw'alaba nti omukolo gw'abagaga guguno ye omulimu gwe guba gumu ng'ayambala ekkanzu ng'ayingira waliwo omuyaaye omwe gwe baakwata eyo twaliko omukolo gwe twaliko omuyaaye baamukwata omanyi kye yakola yagenda ng'ayingira abantu yagenda ku mukolo nga yina ali very smart akola emirimu okufaako obufi bwajjawo kino bwateekawo kiri bwasikawo n'entebe bwagira bwatuuze abagenyi bwakola ki eddakiika zaayitawo ng'ana nga buli omu agamba essimu yange obadde naye wano abanga ajjawo essowaani agenda n'essowaani n'essimu essowaani nga nziteekawali bigenda ne kamera nga zamukutte nga ne mu bifaananyi mwali oshegede bulungi nnyo alaga nti wawaka naye ng'agezera amasimu nga 15 kati kikyengeza kugamba nti bo opportunists mu society mwebali kati gwe teweeteeka mu position yakubeera nti opportunists bagenda kukozesa ensobi bakuzanyireko bo bakufunemu kye baagala batambule bakole ki bagende mubeere bulungi kale oyo nabadde omukulu wa bote tujja kwongera okubeera nga tusingana mu nsonga ez'enjawulo nze Samuel Kalungi erinnya ly'obote by the way nze nali manyi oli mutabani w'obote aluwa obote president ate ekiviiri ekyo bwe kiriwe siri mutabani we ndi muzzukulu we naye era tekitegeeza nti noze obote oli muzzukulu w'obote ebituufu what do you mean bwogamba ebituufu otegeeza ki ndi muzzukulu ndi muzzukulu omuzzukulu aba muzzukulu there is no biological muzzukulu nze ndi muzzukulu wa jjajja Museveni nze ndi muzzukulu wa jjajja Museveni kyekugamba kati gwe gwomanyi oba Museveni omulyako Oluganda nze obote wange neddira nti bare mubeere bulungi bwera batujja kuddingana